killing the children, the accused threw away the knife. An act that we submit was intended at concealing evidence, knowing the fatal consequences. Jona agenda kusibwa because government ekine kibaddemu nnyo n'omukono to demonstrate eri community nti amateeka weegali gakola naye nga tubakuba nti kugoberera tteeka ne byetwandisuubidde mu kooti ono Okero yadde ajja kufuluma ekkomera lino yalina intention yetta nti ye bwe yali afumita teyafumita ku mukono yafumita bulago bwamanyi nti butta n'asala omusuwa kati ebyo byongera okunyweza ekirungo kya intention bwe yali ayagala okutta tasobola kujja tasobola atayagala kutta afumita mukono naganze nabadde ayinza okunsonga nabadde nenfumita kugulu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange kwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much oli nyokubira ngo olaba banyo kubira ngo ogoberera wonna woli ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga gwe oli ku Focus TV eno nkwebaza okubira ngo okikola ate naba ku subscribinga nkusaba please subscribinga tubenga tutambula fenna mu bufu obwo. Olunaku lwaleero neeyungiddwako munnamateeka era nga ono mumenyimenyi wa nsonga mutunuulizi wa nsonga ez'enjawulo nga munnamateeka ngambye kemufunye leero katujje atubire mu tooki mu musango gw'Okero omutendeke ddala njagadde mufune ankubire mu tooki mu musango guno biki ebirumira ebigubaddemu biki ebyo ebitambudde obulungi in the right way and kirinza kuba kirekawa ssaawa zino kyonna ekinaavaayo kirekawa essiga eddamuzi eri abantu abagoberera ebintu ebyenjawulo. Kanso sebo nkwaniriza zango kusanga ola mbugamba ki ozi mwe afe mwe tuli bigenda bitya tuli eyo mpola mpola naye era ngambye kanso kankunoonyeeko on your busy schedule ngambye kankunoonye paka ompeeyo ku submission yo ndowooza yange so kumbulize ku bantu ba Focus TV abalayi ba Focus TV gye musinzira yonna okulaba abane mbalamusizaako mwebala okugobera ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne mu bulamu bw'abantu bonna okutwaliza awamu. Kanso waliwo akulaba for the first time mbadde nsaba omweyanjulire then oluvannyuma nze Kiza Abdul Matovu ndi munnamateeka naye nga ntunuulira ensonga beyond amateeka nga munna-Uganda. True. Kyova olaba mulimu bye njogerako nga siogera nga munnamateeka naye as a Uganda. Ugandan, yes. Kanso neesimye okusinkana olunaku lwaleero mu bintu ebimu ebitambula ennyo oba Uganda eno bukyebeera oba nze kale nambe bukyaŋŋambira okutandika okutegeera n'okugoberera ebintu badde siraba nko mu kooti egenze mu community day 1 day 2 day 7 8 mpaka biki kanso byolaba mu musango gw'Okero ono ebyo byolaba kanso kuba mmanyi video eno weneggwerako omulabi ajja kuba amaze okutegeera ddala kituufu ki because abantu bangi tuyigino walinganya amateeka era mu bagamba nti bigenze mu kooti nga babijjako ebirowoozo balaba tebijja kuggwa naye ekisooka kooti enkulu egina kye tuyita original jurisdiction esobola okutuula wonna weeyagadde
nga bwalaba abantu baliwo abazza emisango wano nga babawozeseza Masaka naye nga misango giri ku High Court. Nga bwolaba gundi bwe bakwata omusango ne bagutwala Embaale ogwatogikwatako naye nga incident za happeningira wano mu kibuga ku gundi Parliament. So kati yeso otwala wonna bweyagadde babanga kibagadde eba kiri mu mateeka kyo kibwa High Court yokoba High Court ne Supreme Court magistrate court zo nidda. Magistrate court eba ko ne jurisdiction wetasukka ndi court ento eba ne community mwetambula une wekoma tesobola kuba nti ne sazewo ntya omulamuzi wa court ento owa Buganda Road agambye agenda ku ensonga ero kuzikwataganyizaako kiboga. Yasaza agenzeeko Masaka tasobola jurisdiction zimukkiriza naye High Court okwambuka bo balina original jurisdiction okuba nti basobola okutuuliza mata wonna we baagadde. Then kati ekirala ku musango guno kugenda mu maaso ogwateeberezebwa Okero okuba nti nno tulina muyita Mr. Abaana ne batabukaawo awo tekimuggyako nti era Mr. Okero essaawa zino ate omuyita omutemu Okero ekyo kikyamu kuba tetuli sure ko kyenatukakasa nti muki so abamuyita omutemu Okero baba bakola nsobi olw'ensonga ekyateesaawo amateeka gano nti allegations zisobola okujja nga mulaba ntuufu naye nga tutuuka kubikakasa ebibadde byogerwa nga si bituufu okujjayo facts. Kati olumu bwe tugendera ku allegations basobola okuvunaana abantu abatalina musango. Ensonga lwaki bateekawo trials zino abeere ng'omuntu ono afuna fair hearing ye atubuulire kino bano badde bagamba kino gwe ki kati obujulizi bwe bujja kati omusango nga guno gulina ingredients zaagwo ze batunuulira mu mada nti Marisa Forethought walina intention yetta awo nga wajja okuddira ku lipooti y'omusawo batugambe nti okumanya yalina intention yetta nti ye bwe yali afumita teyafumita ku mukono yafumita bulago bwamanyi nti butta n'asala omusuwa kati ebyo byongera okunyweza ekirungo kya intention oba yali ayagala okutta tasobola kujja atayagala kutta afumita mukono naganze nabadde ayinza okunsonga nabadde nenfumita kugulu naye bw'afumita obulago kiraga yadde amanyi kyakola nti omuntu ono okumutta amangu kanfumite bulago kati bijjayo intention ekigendererwa yadde era n'okumanya ekisobola okutuukawo singa nfumita wano okitegeera. Then participation atukakase nti omuntu ono ekituufu ddala ya participatinga mu butemu buno akitukakasa ye state attorney onus eri ku state attorney to prove beyond reasonable doubt okakasa obujulizi okuza kuona omusango okugonzaamuko state attorney ono yaani wakati muwabi wa gavumenti bw'okola omusango egiri kuli mino gyonna bwe nkukuba n'ogenda n'owaaba ku poliisi kati mba nkoze omusango against the state kati state attorney abanga yeroyawo okuba guli kuli mino omusango guli kuli mino gumenya amateeka akuwa obukuumi asooka ye gavumenti bwengezaako okukujjako eddembe lyeryo alina okujja okuprotectinga yaani ye gavumenti kati gavumenti ekuwa looya gutuyita gundi state attorney oba prosecutor ogitegeera era gwoba akuleetanga oba witness complainant gwe okukakasa ono omuwabi wa gavumenti byannyonnyola nti ono yazza omusango bwegute ku muntu ono bw'ati naye ng'omuwabi wa gavumenti yakola ki yavunaana on your behalf kaakati ne kino bwe kiri kanso mbadde manyi kuli mino ndowoozezaamu nti gino kati nga mulimu emundu nga olaba oyo bwe yatemula nga gye ndowooza nga ndowoozaamu nti kati ng'okuba kali mayina sooka twale no musivu kati nedda kuli mino general adiringa na punishments kugaba kubonereza miso gyonna egiri kuli mino ekigendero kyakyo ekikulu kubonereza muntu ono obutadda mu kola kintu kyekimu ekyo ku muntu munne naye emisango egigenda mu civil adiringa nnyo na compensation okusinga
okuddiza oba okusasulingana. Yes. Naye era omuntu ayagala ebyokusasulingana tajja kujja mu kulimina eno kuba abantu bajjajjabizibwa ayagize bamusalire. Era emisango gyonna egiri kulimina gyonna miwandiike mu Penal Code Act. Kati Penal Code Act buli musango mweguli oguli kulimino. Era bw'okola ani asalawo ddiyo guno gugweno guno gugwa wali bw'ogenda ku poliisi n'oripootinga IO ali gwe bakwasa fayiro eyo oba bunyonyola umupoliisi nga ogenza okulikodinga omusango kati ye ng'amanya nti yamukubye engeri gy'onnyonnyola ye n'amanya yamukubye oluyi assault. Nabadde ntambula ekiro nti ne bajja ne bansalako nga balina ebyambe okakanangu nanjuzizza omukono ne bandage yiino ne ttama nti aggravated. Badde baagala kukola ki bazze banjuza ettama era simu ne bagitwala aggravated. Gamba aggravated ako bangamba kalalamuko kategeeza kizitowa kitegeeza guba munene. Assault eba nnyanguko then aggravated kiba kisusse. Era bijja buli kwokiraba nga bakyongeddeko ebibonerezo kizitowa. Kati nga bw'olaba nti tulina defilement. Yes. Akutta omwana atanneetuuka. Kyokka ate aggravated defilement nti yakutta omwana ali wansi w'emyaka 10 n'emeka 14. Akutta ow'e17 n'emyezi nga 9 eyo tebera aggravated. In fact defilement eri ku myaka 18 yenna kawansi w'emyaka 18. Yes, that is defilement. Naye ate ku myaka 10 akawansi wa 14 years aggravated. Kugamba era ojja kulepinga ate bw'olepinga owe17 ate n'omusiiga obulwadde aggravated. Okitegeera omusango guzitowa gweyongerako ekyobulwadde ekibonerezo guzitoya nekizitowa. So bwe bityo era nga olaba homosexuality era ne bw'ona ogisoma nti act naye era yakireese nti abantu bano babiri banaakwatibwa nga beesiyaga bumi ne gubasinga ekibonerezo kyabwe kufa. Ono wanaawaliriza munne singa ono anaawaliriza ono atanneetuuka mwana mutuba nabo abasiyaga nga abaana b'essomero naki n'amuwaliriza n'amusiyaga. That is aggravated homosexuality. Kanso njafunayo olunaku lulala nsomese mateeka leero katugende wali kale kakati emisango egiri kuli mino gyonna muwandiike. Kakati kyobola bono bwe bajja ne poliisi ne bagiyita incident okunoonyeza poliisi kyekibaddewo azze n'asala omwana nakino uno n'asala n'oli poliisi n'amanya nti mada. That is criminal case. Criminal case n'akuŋŋaanya obujulizi bwe n'abuweereza omuwabi wa gavumenti. Omuwabi wa gavumenti n'agamba obujulizi bw'omumpadde bumala mumuleete mu kooti. Kati n'ayimirirawo nga ye muwaabi wa gavumenti. Ky'obalaba abazadde b'abaana be batta babaleesenga nga bajulizi. So si bawaabi naye nga in actual sense be babadde bavunaana ono abakulu. Kanso obwangu bubadde buvudde ku ki? Kati ngagenda wali otumenyeramenyeramu. Omusango guno bagulaba emirundi ebiri. First of all, police egukozesezza government egukozesezza to justify ababadde bagamba nti no judicial system ya wano tekola. Nti nfute kola. Era aba politicians badde bakivuga nnyo. Tetwateekayo musango nga batubbya akalulu kubanga era judicial system ya wano tekola. Kakati wano ne yagamba togeza n'olopa omusa yagamba president wo w'ekibiina n'ogeza n'ogenda mu kooti za wano nze eby'ekibiina mbikola. Kakati government n'ekikozesa okutujustify that nti bannange kooti za wano okumanya zikola they follow the laws even they can even try someone in public. Ne bamutuuzaawo kooti netuula mu public awo ne balaba gundi trials nga zigenda mu maaso ate nga tebaddireyinze mu mbeera eya bulijjo omuntu oba mu kooti ento emu committing ku gundi ku high court abeera kukomera emyezi 6 nga tebannamuzza ono olwali mu committing awe twali nga tugamba lwaki banguye ebbanga nga yes ate mugambe egyo nayo yali mu target okulaga abantu bano nti aba boogera bamanyi naye wano
kooti zikolera ddala kanso okuva ku myezi 6 ye nga ye suspect tayinza kuyimira kanyomero konna ogamba lwaki ba kati jjukira tulina obuzibu nti mu Uganda abantu abalina obusobozi obufuna balooya si bangi. Ajja okugoberera keesi ye etambule yasabe ajje mu kooti si bangi. Kati bambi abantu bali eruzira nga amaze n'emyaka 3 naye nga ye bamukomitinga ku high court ne bagamba nti bayitebwa mu high court ku ssaawa 3 ye yamanya ssaawa tamanyi date ali ruzira naye nga ndi wa ssaawa 3 naye tamanyi date lwaligenda mu kooti kuwulira musango naye bamusalira talina muntu talina busobozi oba family mu kufuna munnamateeka following up. Kati abo gye bali naye kati bane kisooka gwayanguwa nti gwalina kyali kikangabwa mu society mugundi akomiti wekyatuukirawo buli mu amaaso ng'ageegese kulaba kikiddako ageegese ne bagamba katukyanguye abantu bano bafune obwenkanya bwe kibanga ddala kituufu omuntu ono yakola kino ye speed eno etambudde mu musango gwo. Ekirala negundi n'okulaga abantu baitemanyi emisango egya Naggomola buvunaanyizibwa bwa state okuwa omuntu ono avunaana omunnamateeka amuwolereza alina okuba represented ne munnamateeka emisango egyaki egya Naggomola yemuwaate emuwa looya sobola omugaana neŋŋamba osobola omugaana singa oba olina tojjibwako ddembe bw'oba tolina bw'oba olina ng'ogamba nti looya simwagala nti nyina obusobozi okufuna abanga Abamerika bamanyi ebyaffe eby'Abamerika kasitaawo Abamerikagundi za wano nga bamukkiriza ng'akuwolereza kaakati so kyova olaba yabadde naye amateeka ne bakagoberere newakubadde tuwanguye nti bannaye omuntu ono mumaakyazi ng'etteeka we ligamba alina okuba represented tumuwadde munnamateeka bamuwolereza bamuwa bameka babiri eri ne bano eno aba state omulamuzi natandika okuwuliza sayidi zombi ne baleeta obujulizi bwabwe cross examining then ne babasaba baleete aba defending ani ono accused nawulira bagamba bana nekulabikako ababiri ne bakola ki ne bagaana ne babula era emabega awo lwasembyeyo nga bamaliriza nti abajulizi balina beevu tebagenda ababiri babuze ne bawa closing statements zaabwe from both sides eya gundi state neya defense lawyers ekyo bwe kyagwedde kaakati tuli wano leero okulaba omulamuzi asalawo ki obuvunaanyizibwa bubwe kati yabulina abalaba omupiira predictions zaabwe babeerawo n'agamba nti nze nga bwe ndaba maniyo bwebadde esamba ne bwekoze bweti baaka y'abano n'eyabano bweyimiridde bano bali solid nnyo bakateebwa goolo bali mu update ya Arsenal bano bali bwe bali kati ebyo ono bwa defending obulungi sobola mukola bwoti kati ne babijja ne bagamba naye okusinziira ku kyendaba byonna nga amaze bikulaga defense eno Magwayi ono amanyi nnyo okusuula omupiira amanyi n'okuguzza ewuwe ate n'okutema kuba penalty maniyu bw'enaaba erwanye nnyo ejja kukonsidingayo eggoolo 2 n'akuwa kyalowooza kakati kino nange sikyogera kati wano nga atali munnamateeka ng'omuntu wa bulijjo abadde alaba bulabye ensonga nga zibadde zitambula omusajja ono agenda kusibwa because government ekino ekibaddemu nnyo n'omukono to demonstrate eri community nti amateeka weegali gakola naye nga tubakuba nti kugoberera tteeka ne bye twandisuubidde mu kooti ono Okero yadde ajja kufuluma ekkomera lino kasokaddemu okusinziira ekiriwo motive ya gavumenti okubeera ng'eyagalaga nti essiga eddamu zirikola ono bagenda kumusiba naye bwe tudda mu reality ne facts ate era mbuuza bagenda musiba bate tebagenda mussa kalabu naye bagenda kumusiba emyaka emiko omulamuzi yamanyi ekyo kimu naye singa kyabadde nti to base
on the facts ze twalina okuleeta on the ingredients ze twogeddeko. Yes. Ono okera abadde afuluma. Emu ku defense esobola efulumya omuntu ng'akoze mada ye ya insanity. Insanity yetya omuntu okuba nti mutabufu wa mutwe. Tibana ezintuuka n'envaako. Sigwo kyogera. Sigwo dda walina ogamba nze ntabuka. Otegedde otya. Wabula omuntu atabuse omutwe n'agenda n'atema omuntu n'amutta. Yes. Ne bamukwata. Bwe bamukwata bamutwala ew'omusawo wa gavumenti era omusawo yajjaawo mu kooti n'amwekebejja. Bw'amwekebejja n'akizuula nti omuntu ono omutwe gwe guliko ekizibu. Lipooti eyo bw'agikola ne mugipuluvinga ku kooti n'ogatako medical records ze bw'azajjanjabwa. Kooti eba tesobola kuvunaana muntu amulalu era bamusindika busindisi mu ddwaliro lyebutabika kumujjanjaba mutwe. Naye kati ono zonna ezo option yabadde nazo. Waddewo obujulizi obulaga nti yaliko ebutabika nga bwe buli nga si mulamu. Era omusawo yamukebera yagamba nze bwe yajja kunze yandabikira nga mulamu. Naye bwe namukebera ne muzuula ng'alina sickle cells. Ne bamugamba omulwadde wa sickle cells zisobola okuleetera omuntu okutabula omutwe gwe ne gumuleetera okufuna eddalu. N'agamba not primarily, meaning there is a possibility for that. Naye omukisa gwadde balina gwadde gumu. Yes. Nti defense lawyer since yali provided for by the state nga tasobola kulemezaamu nnyo. Ng'akawayira akalaba akakonako kati n'avaayo nkugambye badde kale nadde nanga bawerekera muwerekere mutuusa muki mu kkomera nga bamuwerekera mutuusa mu kkomera. Defense yabaddewo kati ekyo kyabaddewo kyali ne baakabuusi ne batakasaako nnyo maanyi nga kyali sobola omujja mu kkomera ne bamutwala mu ddwaliro. Ekyo kimu. Ekyokubiri twadda ku gundi ku participation. Bwe baleeta CCTV camera tewaliyo kifaananyi na kimu kyalaga Okero ng'ayingidde mu ssomero. Baatulaga enguudo emmotoka n'eventinda n'edduka ensawo egyolaba gyaweese n'ebaako weepaakinga. Wagirabako ggwe nga CCTV nga Okero ayingira mu ssomero? Kanso kamera zaffe zaakomaawo. Zaakomaawo. Topuluvinze participation. Ne tubulayo witness agamba nti nze I witnessed him cutting. Taliyo. Ne tumaliriza ne tudda ku murder weapon eyakozesebwa ne babuuza IO wasobola okuextractingako gundi fingerprints nti nedda kyalina rough surface whatever. Participation teripu teriki ona low space. Olaba kanso yandikozesezza depending omuntu we naye yalina kuwerekera buki ate nga ngoloya mulungi nnyo wamulaba yagiranga n'abanga akwatamu najjako ekigere. Kati omusajja nagenza okulaba najje biggwera kati ekyadde kipuluving ddala nti omutwe guleka si mulungi. Ye bwe yazze ye mwennyini okwogera najja akakasa statement ng'olaba byayogera bimusiba ate nga pleading not guilty ng'olaba waliwo ekitagatta obulamu bwe. Then ye gundi obulamu bwe newo omutunde kutunuuliza muntu atali buli muntu yenna bw'alaba ekifaananyi abantu twagala nnyo this guy to be convicted. Naye ate nze omuntu nandyagadde nti bandikoze thorough investigations ku ssomero lyonna. Wayinza okubaawo another person eyali involved mu butemu ng'omuntu tetugiraba teri proved at all. Naye bano bajja tulaga nti yali proved kubanga gavumenti erina okwokakanya emitima gy'abantu. Ate n'abantu singa ono anaaba convicted bagenda kumatira n'ekyo bw'anaabaayo another person who was involved in this murder agenda kutambula kutaala akole ki agende. Kati singa abantu bemanyi badde balina kukola kutandika kuvuunula bubokisi buno bwonna ne batalekaayo kabokisi nakamu nga sikatiikinge
kyekibadde kijja okuyamba nti macho ono asobola okuba bayirawe nga alirayo ku bino ebyagenda mu maaso naye asobola okuba nga teyabipanga yekka. N'ekirala erize n'aba issue gye nasigala neebuuza kati nga munnayuganda nalaba gayo ono bamukute bamutadde Kabangali nga saabaana bamaanyi batasanze nga babasibye bali awo kubaaga buki bwebazi wali osaze ku nkoko nasala ku nkoko bw'ogisala ddaki ku maaso siza omusaayi ate nooba ogirinnye nako naye era gubaako kuno gukuyiika ku ngalo watogisibye bulungi era n'okupasuka n'ekuddukako bayire. Kati take for instance omwana atali musibe omusazi okutudde omusuwa guno kugenda kufuuyira omusaayi kkiriza gaana badde bajja kukwata omusajja nga inaato by'omusaayi then bamala baleeta engoye eziriko omusaayi eziriko omusaayi ogugwe eziriko omusaayi saategeera kuba yeetabye mu kusala so omusaayi gwali gujje nga bamukutte kuba tebamwambulira yandibadde yenna ajonjobadde kuba mumpi si muwanvu nnyo kitegeera bandimusibye nga tumulaba atonnya muki musaayi omutwala naye the guy was clean. So waliwo ng'omuntu wa bulijjo lemman ebyo yandibadde abyebuuza Matovulo yatasobola kubyogerako omusego nga bagenda kusala olwaleero naye omuntu wa bulijjo yandibadde abyebuuza manyi buli lwolowooza ku kintu n'obusungu oli oteekamu emotions osobola obutafuna kituufu bw'otuula ebbali n'osooka ojjawo emotions zonna kati otandika okulaba ebintu bino nga bwendi mu kubyogerako ne weebuuza naye n'osala omuwali n'odduka n'osala olina different positions kuba alipooti y'omusamu yagamba nti yafumita omwana ekiso ne kiyingira mu mumiro n'akutula omumiro n'atwaliramu omusuwa ogw'amaanyi oguleeta omusaayi meaning teyagira bugizi bwati n'agenda mwalimu okufumita n'okusalira ddala omusaayi gwalina omumuyiikira nga mungi ate si ku muntu omu era gwakiwakana bw'oba musiraamu yidi yabisolo enetera okutuuka genda osaba obagambe mbuzi nga katono okuba nga katoototo gwe okaggyeko omutwe bwoti nga tokasibye onombuulira bwe gutakuyiikako kale ojja kuŋŋamba naye nosala sooka owokubiri owokusatu owokuna kakati lwakuba ebyo ffe tubitunuulirako nga bannayuganda abali concerned n'ebigenda mu maaso mu ggwanga naye katulinde kooti kyegenda otugamba naye kyendi sure bagenda kumusinza omusango okukakkanya emitima gyagwe andaba gwe andaba okakkana emitima n'abantu abalala naye nga tebagenda kuba nti bamusingisiza omusango basing on the facts okusinza byonnyonnyodde waliwo gaps nene nnyo balooya ze bandibadde bongera okusobola okukozesa omusajja ono mujja mu kkomera era singa allegations zetwasooka okuwulira ku musango guno bwe bujulizi bwe bwajja ono Okello yali ajja kusibwa bulungi nnyo nga teryalimu kakunkuna baba batugamba omusajja yayingidde mu ssomero n'asala abaana ne bamukwata awo ng'ali mukola ki bagamba nti bamukute nga yakasala okuba meka singa nga bwe bakyogera mu allegation yabwe kyayimirire bwe kyafaananye mu kooti nga kikulowinga ne bamukwata abaakwata ne bagamba tumukutte nga abadde alwana kusala wakutaano nga yenna ajonjobadde omusaayi gwe ebifaananyi byane tubirina tulina tulebe ku CCTV cameras ezimulaba ng'ayingira essomero naye maama bwe yajja okusala nga talina gwamuyambyeko kamera z'essomero amasenzo lwe gaavaako ne zitakwata asikaali kolo lwatalaba ayingidde ebiri fishe bingi omuntu wa bulijjo matovu omuntu wa bulijjo byebuuza omuntu wa bulijjo byebuuza bingi omuntu wa bulijjo byebuuza bingi ebitatunuulirwa era nga ndaba naye state egenda kukyakiivinga ekisooka eraze abantu nti amateeka ga wano gakola ozza omusango ne bakukwata omusango ogwa mmadde ekyenkanidde awo
mu myezi ebiri yegiwezi teginawera tuli mu mwezi gwe mu mwezi nga gumu n'ekitundu n'obanga omaze okubeera nga otwaliddwa mu mbuga z'amateeka era nga bakusaliriza n'okifuna ekyo nno tekyandikomye ku okero gavumenti bandikyenfasizinze nesigeddamuzi okubiteeka mu misango gy'abantu bonna abalala kubanga mu mateeka tugamba nti justice delayed justice denied. Kanso awo wenyini wenjagala okubuuliza nga bwe bamala eno kooti bwemaliriza nsobola okwapiiringa nakola kinajulira nagamba asobola kuba kati eno high court si yesembayo wakyali waliyo court of appeal nagenda ku supreme court era ekyo kyaliwo ku musango gwa Katoka Juli yasooka high court ng'eno nemujeereza omuwabi wa gavumenti n'ajulira mu supreme court negumusingiza ye n'ajulira n'agenda gundi teyagenda mu supreme court gavumenti yajulira mu court of appeal court of appeal nesingisa Katoka Juli omusango kakati ye Katoka Juli n'agenda mu supreme court nekuba mu sitampo eyo yesembayo era kyova olaba kati yakkiriza yatudde luzira obulamu bwe bwonna obukoze tukyalinayo n'omukisa omulala gw'okulaba okero ng'akomyewo mu misango okero siraba mukisa mulala ekisooka nga bwe nkugambye matobo wa bulijjo alaba okero atategeera nnyo bigenda mu maaso omumerica aliko ekitali kituufu ku mutwe so eyo supreme kasita egamba nti gwe tukusibye supreme court yesembayo ate ekiragiro kyayo era kiri binding ku kooti zonna ezisigadde wansi tojja vaayo ogambe nti nkiwakanya nga bw'olaba kati high court bweyogera ate magistrates court ezirina kyeziddamu zigonda bugonzi kuba oli abasingako eddaala kiringa mu magye banuwamu mu magye yaŋŋamba nti mejja bwakutuma kati court of appeal bweyogera ne bano babafunga bufunzi mu kooti bweyogera ne bano emisango gyonna gituukayo eyo asi gyonna nti gituukayo anti gwe emisango gikirana kati Katoka Juli yayina essente buli kimu ng'asobola okukikozesa okukakasa nti anoonya obwenkanyabwe ensonga lwaki yalanda ppaka waggulu gasomba nimbuuza ku gino civil and criminal gyonna gisobola okgenda ppaka kisinziira baani bafasiliteeta baagwo bafasiliteeta naki n'ebigendererwa kale kanso nkoze bulungi nkakasa nti nno gwe abadde alaba okuva gye tutandikidde mpaka wano olina kyoyizeemu nja kumweyambisanga kanso ono twekwatagana n'amateeka abantu bangi the fact that oyogera ku kooti oba oyogera ku munnamateeka balaba abantu abayaayi balaba abantu ababi so ng'ate era ebitusinga tubikola mu butamanya mpozi akatono akasembayo waliwo abasooka ne banyigira balooya abaweebwa okero era abantu mu butamanya ng'oli agamba naye baluuya nammwe omusajja eyatta gwe n'ovayo nti era ngenda kumuwolereza ogamba otya nti teyatta amazima gayimirirawo nabujulizi singa oligamba abantu bonna gwe n'obasalira emisango ng'owulidde allegations kuba bonna ababyogera ababadde boogera ebyo n'omugamba jjompa obujulizi omusajja oyo yatta ajja kugamba nawulira nga bagamba twawulira ku mawulire nga bagamba kyoba olina kati ate oyo alinga musawo omugaso gw'aba munnamateeka oyo ajja ng'anoonya obwenkanyabwe ye gw'ayamba nga bw'odduka mu ddwaliro yenna ajja ng'anoonya okujjanjabwa ye omusawo gw'ateeka ku kitanda era n'agamba kankole okuwonya kwa Katonda ne looya bw'omugamba amazima go ng'agannyonnyola omulamuzi okusalawo kwa mulamuzi tekuba kukwe era ayogera naga okusinziira ku kiraya nti wange agamba essaawa 6 ze mugamba ze yayingiramu wali yali ali mu kulya mmere teyaliiwo ye ayogera mu kira nti we byamugambye kyokka ate gwalina presentinga engeri gye birina okubeeramu gwali eri ku kikomando ogamba nti abantu abo babinyo yaba akola mulimu gwe yesyo akumanyi jagadde abantu mbadde ne kanso matovu mbasaba okubeera nga mwongera okusubscribinga mugoberere
tujja kuba tubawo ebintu bingi nnyo. Kanso no ngambye nti bwe nabanga nfunye omukisa nga waliwo ekirumira bintu bingi yajja okubeera nga tunuulira nga ye omuntu kubanga mwekakasa nti awendowooza ze nga ye ate era eziri formed oba eziriko okunoonyereza okwenjawulo. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi